Bwe bagoba kubwa mama Kabila ensonyi tozifuula busungu. Alien Skin gojjonkera ye muyimbi ye kale ese strategy eza abayimbi be naale mu ku stage. Esawa yalo Alien bambaninze okuyimba mu show yonna. Omulimu gwe kuyimba. Abamu wagate mugenda mutelemere kuswana. Endongo yali abalemerera nga baba gobadda mu bivulu wakoma ku performinga di. Okuva lwe bakuba obucupa nga buli stage gyolinyako bakuba bucupa gwe wakufuula kusabiriza. Tomera mwerabize nchimanyi tonyinza kwagala strategy ya Alien Skin ya kubaza ku bivulu kubanga mwe mwagufuula kusabiriza jeno tebanzikiriza kuyimba eno jeno tebanzikiriza kuyimba eno. Bobby Wine gwowana ye yakozese gaali yo kubalemesa ebivulu nga buli mugenda yo babakuba obucupa olwale tonyinza kumupraisinga over Alien Skin. Alien kiriza obagana. I'm going to be open. Kiriza obagana. Breakthrough yali palaso kukukubaluyi. Ata yene mchimutira Karia yali azimbidde banga brand sinyangu ya kuzimba. Ne chimutira brand jazimbidde banga erika amanyina agaba genza agaba moza radio. Jatagenda kuzaawo kati. Wandi badde mugezigezi nnyo okumanya nti oluyi wata Karia ya palaso. Then nze sigenda kulwana. Kyetandikoze njawulo. Teri alwana teri muntu mutegevu nga alwana. Kituufu Alien Skin ayina ebizibu bye naye mu abayimbi be naale mu mwina ku appreciatinga kubanga omwana yalese strategy n'akulaga nti akozese eggaali evasinga eggaali balondemu abo abakuba obucupa kyalema poliisi gwo performinga wa bucupa siwe bwakulemesa sigaali yakadingo kati olwaleero oyinza otya okutugamba amazima ddala nti Alien Skin akola kibi nnyo okutambula n'eggaali nga tonenya kadingo waliwo omuyimbi atalina gaali size ezaabalemesa gwe nawe singa walina strategy ng'eya Alien Skin singa to performinga baali tebabagoba mu bivulu byonna nga buli wolaga babakuba obucupa olwaleero temwegazaanya olwa strategy ya Alien Skin okwanula nti kukola value. Palaso wandi badde mukenkufu nnyo nomanyi eri abawana shiba kalungi kwali kulwana mwali mugenda kwetta ne ba good life. Tosobola ku appreciating ekyo nkimanyi mwagufuula kusabiriza buli aleta situation mukole mumulabira ddala bubi kubanga mwagala okutega ekibato ne tukuso tusanze tulaba omwana mumuwebi muli bye temukozesa advantage ya problem ze kwebye byamusobako kwefuula mubuulirira eggaali z'abo abayimbi size ez'abayimbeso kuyimba performinga watubuulire performinga wa Alien Skin abadde tanajja wano nga mwenna muzinga mikira n'ebivulu ne batimba temujjanga muti abantu paka lwe yabalaga nti asobola okukozesa eggaali zezimu ze bakozesa n'avaasinga nazawo ekizibu ky'obantu okuba obucupa poliisi teyalemwa bakuumira ku bivulu muli ba gavumenti nnyo poliisi teyalemwa Alien Skin mumwagala mu mbeera ya lukonvuba ng'eyabakwata strategy ye y'okulaba nti amalawo effujjo ku bayimbi be NRM mu bivulu temujagala toyinza ku appreciatinga ekyo tosobola era ojja kugivumirira nnyo eggaali naye gwe tubuulira opafomingawo waliwo wano omuyimbi w'opposition atalina gaali lwaki to complaining ku ya Bobby Wine yabalemesa okuyimba buli wamu ne babalyoka babakuba amaze babakuba obucupa ne babakuba omusulo lwaki tojogerako omwana alese strategy engeri kimufu kimwandi gya appreciate nze ndimusobola okukola n'okugenda okuyimbira ku bantu nga tewali abatataganyiza ekyalima police ekyalima government otudde ka TV omujjonkera kubanga mwagala okulaba buli awagire NRM buli akolere NRM ng'ali mu bukonvu banga bwe muli buli omwagala kumufuula bega temusobola ku appreciating wa the strategy nti omwana nakoze kino ekyatulema mwana buli akoze kino ekyatulema mwagala kumulaba wansi wammwe nayo tusanze tulaba kati akaliro kagenda kukwata gwe bagoba kubwa mama Kabila akaliro kagenda kukwata ojja kulya ebigambo Alien Skin ayina ebyamusobako ayina byakola ng'omuvubuka naye mwabayambye mwali temwina na bwogerero wano si because of Alien Skin ekituufu twalumbiddwa ne komanda mudogo omalamu amaanyi abasajja tebakutuuseeko naye n'otunula ng'omusokoolemu ebyenda Angende komanda mudogo atunulide emiwumbe egyakoleddwa kabalaza ka bosi we abana basajja elo toyabategaanyi babadde bayeekera komanda mudogo atunulide emizija palaso gye yakoze kabalaza kali niragamba abasajja bajozi gino emiwumbe egyengana akapaketi ngitandikirewo giyoolawo komanda mudogo twandigumiddeku gwe wazajja waffe Maneka mekula live zino zijja kukyaya abantu byonna bibine komanda mudogo tumazeemu amaanyi toyinza kutunula bwotyo toyinza kusowotoka bwotyo kati singa eggaali yakukutte bulijjo tugumira kugwe tugamba papa menke waffe sekyulite kulukulu nga weesowolayo olinga omujjemu omuka wetane kyazize komala komanda mudogo mani nga kukuba liiso ku mizipa laso gye yakoze kabalaza kali yemi ne palaso jogo oyinza otya okukola emizi okabalaza k'omusajja bw'abisalamu ejjirita n'olyoka obutuka ennyuma ate we are going to deal with you traditionally nze nkubuulira toyinza kuwangula bafangoni Alien nkukubira essimu zikwate nkutwala ku musangiki abo tugenda kudiringa nabo traditionally
Abitex ne ba promoter banno temuli authentic kuwabula alien skin wadde okumukangavula ku nsonga yonna. Tukujukize 2023 abantu abafiira ku Freedom City abasukka mu 10 twakulabako mu kooti naye tetumanya ani yakudisa license yakutegeka bivulu. Ekisooka mukole press conference mutunnyonnyole family ezaafiirwa abantu baazo ku Freedom City ku lw'obulagajjavu bwammwe mwazidduukirira ddi. Oba ekyo tekikola makulu. Ekyo tekikola makulu. Era mutubuulire mwami Abitex Musinguzi ani yamuddiza license okutegeka ebivulu. Kati awe tuvaawo mutandika okunenya alien skin n'okumuwabula. Musobola okwegatta nnyo okugoba omuntu ku stage nga temusobola kwegatta kujja promoter yalagajjalira bulamu bw'abantu mumwe. Muyimirira mutya n'omusajja gwe tutamanyi musango gwakomawa mu kooti ogw'okutirimbula abantu 10 plus ne bafiirwa obulamu bwabwe. Ne mutajja wadde okukola press conference ogamba nti family zino tuzidduukiridde bwe tuti kati mwefuula ab'ekisa ekingi eri abantu olw'okuba mulina gwe mwagala okulwaniza. Temuli authentic, temulina no authority, mulina ebizibu bingi nga ba promoter. Mumazeewo obulamu bw'abantu bungi, mulina obufere bungi n'ebizibu bingi mu buvulu. Katusooke tumalirize kesi ya Freedom City. Mutubuulire Abitex yajjawa license again era omusango gwakomawo mu kooti. Era mutubuulire mwenga ba promoter family zino mwaziyamba mutya. Kati awo tugende ku kiddako. Kubanga bwe mujja mawulire ne mwefuula kirini nga twabalabako ne mu kooti tetumanyi family zino enjavu bwe mwaze vuvuba. Tetumanyi oba abantu bano bafuna justice. Tetumanyi ani yakudiza license kutegeka bivulu. Nga polisi yennyini yatugamba nti waviirako obulamu bw'abantu obasukka mu 10 okuzaawa okugenda Magombe. Olwaleero oli ku mwana w'abendi omujjonkera nga gwe mwoli kirini nnyo. Twagala abagambye alien skin polisi ye mushieldinga ani yakudiza license okutegeka ebivulu. And on serious note families izo neza afiirwa abantu baazo ku Freedom City nzikunga tugende ku CPS tubanje justice. Todanga mu kooti okuva lwavaayo todanga yo wadde okwereportinga tetumanyi we byakoma musobola kujja mu mawulire. Tetumanyi ani yakudiza license kutegeka bivulu. Tetugimanyiko. Naye okuva olwo osigala otegeka ebivulu. Tetumanyi we byakoma, tetumanyi ani akokozesa, tetumanyi ani akushirudinga. Oli kwa alien skin. Lwaki mwefuula nnyo kirini nga temuli kirini? Kati musooke mutunnyonnyole ekyo. Mutubulire ne family ezo gwe mwaziyamba. Tubafuula ab'ekisenyo. Musobola kwegatta kulwanisa muntu. Naye babagamba okudduukirira n'okuwumba damages ze mukoze. Muba promoter mulimu n'abalina emisango nenga bakyategeka ebivulu. Bwe mba mwagala kirini nensi musooke mugyekoleko. Kati katujje. Wama bagalo gende bwero kwetakulira emirimu wejiri company jenkolyanga brand ambassador Star Fever Uganda Limited ebategeza nti akasente ko genda kuteekamu nga visa ekuli mu ngalo kunoti musanvu nya noti kaga musanvu 2 munya oba noti musanvu mukaga nya 17 ana mutana 2 ogenda kuba bafuna buterevu beta agaba wala n'abalenzi okuva ku myaka 2 paka emyaka 38 mugenda kuba mukola Kuwait nga bakirina milioni 1.5 ba waitress ne ba waiter milioni 2 mwanguwe ko bakusuza bakulisa bakujjanjaba twesangeyo. Kakati obaka bange bugende eri abategesi b'ebivulu be waka wano. Bambi temuswala. Who said mumukulu tasobya? Yo, mumwasobya dda. Only that mubadde temuyina abagambako openly. Lwansonga nti abayimbi babatya, babeeguya, babambizi bumwe mubawola, ne mubayimbisa emitwalo gya shows. Omuntu akuba kivulu kya muntu. Ne mubakubanga syndicate, mwe ba promoter. Kakati industry ewaka bwe bayali abaddeko n'agazibwa aganene. Agasookawo gali agazibwaga ekisooka ba promoter ekyokubiri ba presenter. Yes, there was a time nga ba presenter atwafuka ekizibu eri abayimbi kati ate ne tusukuluma mu ba presenter bannafa abategekanga ebivulu abo nga tebajoze bitoke byebigwa them aside kansooke mbaveeko obubaka mbwerezi ba promoter nga promoter mwenna abayimiridde mu kamera tekuli ajibwako adisi tekuli bwe bange eri adisi y'omufu y'okufa mwenewe mubika muntu nti afudde tusoka musaako kagalo tuwulirize ddala afudde ne tulyoka tumubika temujibwa akadisi olw'ensonga zange wamanga ngenda tandika n'omukulu Abitex with due respect omukulu Abe Musinguzi wagoba abayimbi okuli Ronald Mayinja Mulwana Patrick n'abalala ne Sali Bebekulu munkuuka olw'ensonga zo ez'ebyokufuna kukweyagaliza kiwabala bwe kyagaana ku lw'okubanga mwe temuswaza buswaza ku nkuuka ezzeeko n'obaleeta obakozese olumya abantu be bamu abakudisappointinga mu nkuuka eri with evidence weeri ekyo tukivuddeko. Ekyokubiri abayimbi kye bakyasinza okwogerako bonna abayimirira mu kamera nja kukootinga omuyimbi Jose Chameleone ne ku bandi yemu ngenda gikootinga omuyimbi Chameleone yagamba ensonga zange ne Abitex si ntono tasasula mwe mukyasinza okufrustrating abayimbi mubakozesa overtime ne mutabasasula kibagwanidde ng'obulamu bwe balivinga bwa bbeeyi
ne basigalira kubwa ne beekyawa ne bagenda mu zooni y'entalo nga kyebasigaliza kyekyo kyo nga tukitadde ebbali. Omukulu Abitex oyina omusaayi ku ngalo, okivulu kyewasembayo okutegeka ku alien skin ng'olese enkuuka kyafiiramu abantu. Ekivulu kyewasembayo okutegeka kyafiiramu abantu ku Freedom City. Omusango gwaggwa gutya tewali mutegesi oba gwe wajja buzikolekitinga ssente naawe oveeyo yimirire mu maaso yogeremu abantu bagenda kwetta tubakwasa discipline toyina wadde akatundutundu ka right eyogera kye wayogedde. Omukulu Abitex bwebanga enkuuka gwe wabadde osasula abayimbi nkyogera ntya Katonda toweza 4% ku bayimbi ng'obasasudde unless nga Abe Mukibi yabadde abakwasaganya basasuddwa ekitono ddala in the name of muyimbira bwa Kabaka. Bwe baba nga Abitex gwe wabadde osasula nga si omukulu Abe Mukibi eyinza okuba nga ne 1% tewera ku bayimbi abasasuddwa. Mwabategesi b'ebivulu mutegeka ebivulu nga temulina security. Bakanyama be mubadde nga mukozesa mu bivulu mubamanyi ne kampani zaabwe muzimanyi babba abantu okufa obufi temwekolangako strike naye nga mubadde mukimanyi ekigenda mu maaso. Abe n'ebintu byo bingi waliwo bandi emu omuyimbi yatuuka n'okukubamu oluyimba ng'omutuuse wano butasasula ate n'omuteekako embeera. Sijja kwogera linnya kubanga abayimbi ba bandi batiitiizi tebaagala mpalana. Omukulu Balunywa Balunywa ekyobutasasula nawe mu likodi mwoli nga ne babitusi bennyini bakolera sho ku Freedom City nabo bava ne bagamba babanja. Kati mwabayimbi bano mwagala bajjewo emirembe gye baneewuliriramu oli agambe afifi ne bwananvuma nina ssente zange ngenda kuddeeka mbale ssente zange. They don't have the money, they work a lot ne basigaliza kimu kwekubya kufuna bakungobagiza nnaku yaabwe. Mulina 99% contribution ku ntalo z'abayimbi mmwe bennyini ba promoter mu provoking abayimbi. Omukulu Balunywa nga sinagenda na ku profession tuddeko mu ssente zimwajje wa CDF ngogenda kuzigabira abayimbi ne ba presenter abayimbi wabasayiningisa nga ssente meka batwalangako meka. Ebyo byonna frustration abayimbi ne beekyawa n'abayimbi bantu. Kati sijja kugenda mu bingi naye naawe ensonga z'obutasasula ozimanyi nti obulawo ng'omaze okukozesa abayimbi n'omala wiiki nga nambange essimu teriiko n'olabika after obadde musagaza ssente zirimu abayimbi simanga kuruga Irene biki obimanyi toyina adiisi naawe tetugikujjaako. Omukulu Balamu Barugahali Minister nkwebaza no ku nsonga zetukuweerezeza abaana ofaayo responding amangu tutambulirawo naye nga tuzze ku nsonga y'abayimbi gwe nno osasula gwe ku record osasula naye omukulu Balamu njagala okubuuza wali ogugulanyeko n'omuyimbi atali omu babiri. Yes, on record wali ogugulanyeko n'omuyimbi wali otuddeko n'ogamba yesawa tukole strike lwaki ovaayo kati. Omuyimbi Bobi Wine ng'akyali muyimbi Bobby yatuuka n'agamba bannanga abasajja baŋŋaanye okuyimba takyogedde mulundi gumu takyogedde mirundi ebiri nesho eyasemba okubeera ebusaabala ebyuma bya JJ Sounds ebimu byatwalibwa naguno guliko tebivanga ku poliisi mwe abategesi b'ebivulu mutuulanga ddi okulaba nga mukola ensonga entuufu muve mu bino ebyokuyisa nga nammwe ebivulu n'okukola amalala n'okutrendinga. Ebyuma bya JJ mutegesi munnammwe byakwatibwa. What did you people do? Mwakola list ya shows nimugende wa Genosale nimugamba nze mbadde nina Bobi Wine ku stage muine gindi ne mufuna sente kumwe nanjagala mumbulire ani yakola ku strike ne holding a sense ngabaganye Bobi Wine okuyimba njagala mumbulire kumwe nani yakola ku strike n'atuza press conferences ezenjawulo eziragadde obutali bumativu nti Bobi Wine tayimba kumwe nabazo okugamba ngono mu boycotting abayimbi alien skin ne Murwana ne Palaso. Njagala okubabuuza Abe Musinguzi okulwana kwa Palaso na alien skin okwasooka ani yakufunamu ennyo yali gwe kyabatabula na alien skin butamusasula ng'amaze okukola show era nga tomusasudde katomusasudde naye nga gwe wafunamu walanga n'ofuna abantu n'ogoba naye n'okusasula omuyimbi kyabakoledde tosobola kimuwa but you people come out ne mutandika tubaninga abayimbi kuki tuddeyo ku Bobi Wine mwagenda ddi ne muwandika ku kiwandiiko ddi mwe mwayiga kujjanga mu nnyimbe kusoma kwewala ngenda kuweerera omwana wa gundi ngenda kola kino. What else can you do beyond that for the industry? What else can you do? Bwe mubanga mwali mutegese ku battles mwenna abayimbi abali wano bwe baali bakuba obucupa nga butandikira ku bigayi bebekulu n'abalala, what did you say? Did you people come out and condemn it? Did you? Oba kati mwakabitegera nti bibaddewo mu ggwanga. Bwe mwajja sente wasale mwasaliddwa ebivulu Bobi Wine abadde alina okuyimba kumwe nani yakwata sente n'awaako Bobi Wine? Ani? Wabula muvuddeyo ne muyimirira mu kamera n'amasuuti gammwe era tugenda kubaninga abayimbi kuki?
wa mugwanga ki ku grounds ki nga bye muyina 99% mu kubalumya mwe benyini muwaga abayimbi bwe mubanga mwe temubawaga lwaki wali okola ekivulu nga alien skin alwanye ne Palaso wali lese Palaso nakola show ye naye wakiyingiramu n'oteeka ko Palaso embeera n'omufiriza show yes njagala twogere waawo kati mubaninga ki so njagala mumbuulire muboyikotinga ki mmwe benyini ba promoter nga bwe mweyita muyimirira mu maaso ga cameras ekyo mwali sembyengayo okukola ne mudiisinga abayimbi ne mubalinyisaako abalala mu ngeri y'okwagala okubakola mu ssente n'okubamanyira ne mubazimbya obusajja ku mitima kati muvuddeyo mu kamera kyemugamba kino kyemwali mulina okusooka okukola omuyimbi AK47 bwe yafa mwali temumutegeka mwali muvuddeyoko ne mudimandinga mutwagala ku report obaawo temukolawo omuyimbi radio bwe yafa mwakola ki mwena mwavaayo abayimbi stop your double standards mulekeraawo obunnanfuusi n'okulimbalimbanga ensi industry ebange erina ebizibu ebikulu bisatu muli kizibu ky'amaanyi ba promoter muli kizibu ky'amaanyi so bino bemuvaayo ne mugamba kyemugamba kyemwabadde mulina okusooka okukola njagala okubuuza omukulu Balamu wali luddawa nga Palaso bayikubye empina Palaso akubya alien skin oluyi abe musinguzi n'amutegekamu ekivulu n'akiteeka ku Palaso eyali yalanga edda wali luddawa okutuuza abakulu bano bagambe yo kyetukola kikyamu we need to stop this so that abayimbi bano baterera mu straight line wali luddawa nga bapromota okuli bajjo abe bakyala ku TV ne basosonkereza abayimbi okufa obufi mwani abagamba ngo omuyimbi si muntu you guys omuyimbi muntu alumwa era anyiiga ate era naye alina right reacting ku kiba kimutuusiddwako omuyimbi si malayika nti yajja asuubiza bannange siri basobya ne bwe muli mu nkuba empinja kukyusa n'ettama eryokubiri mukubeko mwennanga bwe mubadde mu kakuuni kammwe temuggyibwako adiisi mwabadde mulina kutuula eyo munda ne musooka mukwata obuziina ne mugamba tugende wa pulezidenti w'abayimbi Eddie Kenzo n'atuula ne mugamba akatubayite munda bwekigaana ne mulyoka mujja mu kamera mmwe bennyini abategesi b'ebivvulu musapootinganga abayimbi nga mubategeseeko ebivvulu bakole sitanti ez'entalo zisobole okutambuza show zaabwe kakati kino kimukola bakiyita batya bukookolo okugeyaŋŋana basebo muli bakulu naye musobya twabagamba muno guno omulembe omukulu asobya ate buli muntu wakugambwako mwali sirise nga bwe mwasirikira ddala nga mukola nga zi battle of the champion zibiki okay omukulu Balamu twogere ku kivulu ekyokola Entebbe twogere ku kivulu ekyo abayimbi baali betidde ku stage nga mbayimbi abo mwali mu mirikwezi. Do you people want us to go back into the history of the things you've been doing? Do you want us to do that? I don't think we have to. But you know the truth. You know the reality in this thing. Nti industry bataba mu bifu namwe temukola. Kata muleme kuvaayo kwefuula bakiso kya mbuzi. Muleke kuvaayo kwefuula ba malaika. Mugulu je mutalinga atege yena je mutuddemu. Don't. Mukole kibateekeddwamu ekibatibirizibwamu ekisooka musasula abayimbi ekibagwanidde. Bwemubanga mwefudde akakiiko kakwatisa mpisa nga bwe mutegeka ebivvulu mmwe bennyini temulina na security ekuuma bayimbi wabula basajja mmwe bannange mulina kutuula nga muwulidde ensonga nga kati oluvuvu mwe lutambula nti omukulu Sebatta abanja ne mugamba yo Sebatta musajja mukulu nnyo okubanga abanja okitegeera nti Sebatta musajja mukulu nnyo okubanga abanja nti abaana abakolako eyo sho babanja nti abaana abaziba bakolera babanja ebyo bintu mulina okutunulamu first. So see behaviors z'abantu. Ngate mwe was creating. You created these monsters. You created them. If you didn't create them, tezali ba desert. Abasajja the big threes we bayombagananga ne balwanagana ngamba kola mu ebivulu. Kati muyimirira ku ki you people. Mama gulu tegaba bakabata amagulu ganfamba tegaba famba. Tegaba luma ko muyimiridde nga mogera kuzene songa. Mufananye mainstream etakuba nyimba z'abayimbi. Ate nevayo nebetekako mbuto babaninze nene ate mukama yatuyamba mainstream yagwa ate teri dangulu. Era eyo tugenda discussingako teri yagwa negwa teri dangulu. Naye mwe baseba abategesi b'ebivulu musoke mwetereze mu ngoye zammwe mutereze mu koona gye mutudde abayimbi mubawe ekibagwanira abayimbi mubawe ebintu bye balina okufuna baleme genanga mu depression na stress zibaletera kuvaako kutuka kugamba nti kati tuziwe okulwanagana mwe mubireeta omwana yakuba oluyolu n'omutegekamu ekivulu
naye ate nontamusasula kyokka naawe oli mu kamera wakula wooteera kitegeera mubaleeta mu bivulu temulina security atambudde n'eggaali emukuuma mbu tuweza abayimbi n'eggaali mubakuumisa eki you can't pay them individually musasula eggaali zibakuuma oba muwe bana abakanyama bamwe mumera nabo ababbi obubbi bino temubisobola byaboononekako maybe abategesa abalijja baligezaako mmwe mulinde bulinzi katonda kubanyulula kubajjulula oba mmwe kulitayalinga but you cannot mwongera munnyo ku kiwundu ekiwundu kye mwasajjula edda muyimbi akeera ku makya n'avuma muyimbi munne ne bamuvuma n'amuvuma n'olemwa omutegesi w'ekivulu okubaamu ekigambo ate omutegesi w'ekivulu kyakola ayina numbers ku social media avuma ennyo gwakolamu ekivulu kati namwe muveeyo mugamba abantu nti ki mbuki nti omuntu tasoza muntu nkuki nga muyimiriddewo kamera zibatawaanya zibalabisanga abatanaaba kamera zino nze mbabuulira mwetereze bino ebintu mwe mwabitandika good life yayiribya Mirikwezi good life neyiribya Mirikwezi mwajebaza mukikola mu kivulu eno yenkola yammwe kwe mufunira kwe mulira ate mwefuula mbu abatabyagala nga namwe bennyini mudda ku ma TV ne musojja njagala okumaliriza sheno ngamba jjukiza Bobi Wine nakatanadda ku stage akyayogera ekintu kye kimu bamugana okuyimba abategesi b'ebivulu kye mugamba bwe mwamulyamu ze mwamulyamu n'abanga takyalina kuyimba mwamulekera ddala byebyo ebintu bye muyina okukolako bwe muwulira nti mutegesi munnamu mwategesi omuntu amusasudde ne mukiyingiramu naye muyingira mbu yayambadde mini lwaki tamutegeka abagomesi lwaki mudepressinga abayimbi you push this artist to the wall era omwana ajja kujjama nti abo okole fujjo omusajja ow'amaanyi ng'akutegekamu ekivulu we bakuba ng'omusajja akutegekamu ekivulu bino bye mwasiga mu bikungule mwasiga bijanjalo mwakola kujjayo kasooli mukakasa kisoboka kasooli teyaliyo we mwali musiga yaliyo but you chose bijanjalo mukungule ebijanjalo byammwe industry okutuuka weeri yavugibwa abantu mmwe buli yategeka ku Battle of the Champions buli yategeka ku show ku muntu omulala nga alinayo simply because abayimbi bayinako beef oba mmwe abategesi mweyinako beef you contributed funyo olugalo lwo tobaako kyoyogera buli mutegesi amanyi nti olina abayimbi bozze tosasula you contributed nawe sirika toyogera kwa togibwako hadithi just mwagala kubeera mu kamera nga mwategekako omu ku mwe yategeka show nakaseke nefiiramu abantu babiri wasasulako wadde ku famire y'abafiiro kokola obugeyana yeyo industry gye mwateekateeka mu gyenjoyinge mwesonyiwa abaana kale aba bategeka ababalanga mugenda badiza ssente zaabwe ababawako deposit oba mwogera ffa